Hello, welcome to Mental Health and Science with Rabbi Enoch Francis. In this video, I'm going to show you some of the activities that I'm doing in the community, teaching people about mental illness. So it is in Uganda. So abawulira Uganda, kana ka video nkakoze mu Uganda nga nsomesa abantu obulwadde obw'omutwe. Waliwo bwe tuyita depression, ensimbu, ki ekibuleeta, omuntu afuna atya obujjanjabi era osobola okumanya atya nti omuntu alina obulwadde bw'omutwe. So kanyumirwe era kano ka video nakakoledde Tororo nga nsomesa abantu ba Bison obulwadde obukwatagana n'omuwongo. Kati stage eno obeera ku stage eno esooka obeera tokyalina ki mukazo nino gwokola kwe kutambula butambuli okwogera nomala nokomawo okozi nosula nekukkubo wano yagamba kiryoke tewali talina buzibu kubanga obwongo bunyuze engeri gyalabamu ebintu kati wano tulaba abantu kumanyira atya omuntu alina obulwadde bwa bwongo. Waliwo bano betulaba batambula ayogera yeka ayogera ebintu ebitakola ki ebitakwatagana omubuuza engoye wazitaddewa agamba apolo ampadde kusente olaba nga tebikola ki wali abogera ebintu boogera n'abantu nga mwe tekukola ki tebalaba wali abavubuka b'ensanga bali amayirungi balya naye kati byabakosa obwongo kusanga kati oli ng'ayogera naki n'ebisolo kusanga omuntu ayogera n'embuzi bwetyo n'agamba embuzi ekugamba ki embuzi engamba bagenda kukuba kubanga obwongo butuse busaze short wali aboogera naye nga boogera bokka naye nga wali abantu balaba boogera nabo abantu bayinza okubagamba omukyala agenda okutta ayagala kutta olaba oli nga omuwa emmere tayagala kukola ki olya waliwo kati abakola ki babeera kati nga bajjako kamu naye nolaba ojjako biki nagamba waliwo envuuzo eziyita kuno nabo bulwadde ki esayi nnyo okulaba nti omuntu alina obuzibu ki bwongo. Waliwo naye abalala aboogera ebirungi okukwatagana naabo oluzungu tukiyita grandiose oli agamba nze nasoma ne Muzeeyi Museveni naye n'ogamba ku myaka zo wange wasoma ali ne Museveni olina myaka meka oli agamba nze mu biseera bya Amini nalina sente naye nga batukwata polisi betukwata paati zabakola ki abajayo muki komera n'agamba nze tiivi gyendina wano tewali alina tiivi wano zino mu Uganda oba mu nsi yonna alina tiivi esinga ki yabeeyi so kati osobola okumanya esaini zolaba omuntu ono talina ki njagala ki na sente zange mpa kino ngenda kukola ki so tulina n'obulwadde bulabe tuyita depression omuntu okubeera nga talina nsanyi okumala wiiki nga bbiri nga tasobola kubalaga nti musanyufu naye byalowooza ayagala kweta akooye okubeera ki ku nsi depression n'agaana okulya emmere n'abeera mu nnyuma nga yeebaka bwebasi
nga tayagala kubeera n'abantu abantu babeera bwe bati osanga ng'atudde sayidi bali yokka. Okay? So bagiyita depression. Waliyo n'obulwadde obulala kati nga bwe tugamba omwenge. Omwenge nagwo ki? Obulwadde. Omwenge, okulya amayirungi, okulya enjaaye, ebyo byonna kubanga bigenda ku bwongo ebituusa engeri gy'okola ki? Gy'otegeera. Gy'otegeera gy'okwate obulamu bwo. Tufunye abantu Tandika n'engato. nabino byetukozesa marijuana bambe enjaaye waliwo gye bayita enjaga waliyo okuba ebyo byonna bigenda paka kuki kubwongo bwe bigenda ku bwongo bikyusa engeri gy'olowoozaamu kale kakaseera otandika okulaba nga abasirikale bakugoberera abasirikale nga bakugoberera naye abantu obalaba tewali musirikale akugoberera. So kati ebyetera abantu okola ki kubeera n'obulwadde bw'omwoyo. Waliwo birala tugamba okubeera n'ekisimba ku mutwe. Oyinza okubeera n'ekisimba ku mutwe engeri gye balowoozaamu kati omuntu walaba omukyala bw'ati oba tabeera mukyala walaba embuzi Alaba nga mukyala. omukyala kitegeera. So kati ebyo byetwagala mumanye. So kati waliwo ekiyita substance abuse, okunywa omwenge okutandika kibeera kyangu naye okukukomya weetaaga abantu abali pain basobola okuyamba okola ki bivaako. So kati okutandika kubeera mulungi nnyo negukuwa n'owulira mu mubiri nga owulira bulungi ng'olina amaanyi ag'okukola naye kati ekizibu kivaawa bw'obanga onywa buli lunaku notamira usanga akaseera wobeera ki mulwadde ng'omwenge tosobola kukola ki Oguleka. tosobola kugufuna. So bw'obanga tosobola kugufuna ku mubiri ne gukola ki Nakulwala. kudimandinga wagala leeta omwenge tukole ki Tunywe. kati tuyita n'ofuna service eziyita hangover. Okay? Otandika okuddukana abalala ne bakola ki Ne basesema. Okay? Netutandika nga omuliro okulinnye abalala batandika okulabalaba abasirikale. Simanyi lwaki balaba basinga okulaba abasirikale nala omusirikale ng'ajja n'emundu okumukuba ng'agezaako okufuuka. So obanga tugenze mu ddwaliro ne bakujjanjaba mangu osobola okufa ng'oli omuhanvu. Esobola obeera mu kitege okuusa mu kitege weetaaga ojje oba olina omuganda wo ogezeeko nnyo alina okukuwa n'omutwe wansi. Olina lwesu osobola okuteekawo lwesu n'alina okuwona ki wansi. Oba tolina lwesu osobola okuteekawo ki Engoye. onoku. So ekyo bwe kimala omuntu ono bw'amala okwesiga toteeka kintu kyonna mu kamwa oba tomukwata emikono nga yeesiga muleke yeesiga kubanga kiva ki bakugongo kijja kukuma kyokka. Then ekirala bw'amala okwesiga tugamba yeebakire ku sayidi eno. Manyi bwe twebaka osobola okwebakira lubuto omugongo naye sayidi eno omuntu bw'agwa wansi nga yeesise twagala yeebakire sayidi eno oba sayidi eno. Okay? Kimuyambako okola ki tugamba recovery obwongo bwe ne bukomawo ki bukomawo mangu. So omuntu bw'agwa waliyo abeefukira waliyo amalusu agaba mu ki Mukama. naye byonna tugamba oba ovudde ku malusu ge oba ne malaria owulira ennyingo zikuluma owulira olina obulumi buti ogamba kangende ndabe ki kangende ndabe omusawo tegedde omuntu wafuna obulwadde bwa bwongo yaba amanyi ali mulamu bagamba talina ki Talina buzibu. Mutandikiddewo n'okubalaba mu kitundu. Mumulabye. Okulaba abaganda bafunga kwogera bwe bati baagala omuntu abatwali n'agamba kamukole ki kulagana tuje kuli naye obulwadde bwa bwongo nabwo buleetera ebintu bingi.
tetulina ekayita ba stress. Waliyo omusaayi ozaala omwana olaba nga waliyo ekitambulira musaayi osobola okuzaala omwana katugambe mu kikaawo kyange waliwo omuntu yenna omulwadde waki abongo osanga mu famire yo naye nakola ki nasiba. Abaana oba abantu bafuna omusujja okugenda paka ku bongo kusaba abantu bakuba ekitundu tutambuze message bino tuli kwogera naye abantu abo tulina ekitundu. For example tulina ono omwana webayita Edi oyo si mulala. Omwana oyo yalina amagezi mangi mu kirasi nga tabeerangako namba 2 yatandikira mu P1 paka senior 6 abeera namba 1. Kati ffe twalowooza oba abeera n'obwongo bungi oba obwongo ne bujaniza ne busotika omuvubuka yafuukirawo ki naye amanyi bintu ky'oluzungu asobola kwogera kuwandiika omuto sawa zino alinga oyo ekifaananyi ngeri ejja kutusanyusa nga abantu b'ekitundu dokita ng'otukomezaawo omwana waffe ng'akola ng'ono ali mu ejja kutusanyusa. Then waliyo point eno osobola sanga nga omusajja mukulu naye saga akogera alinako abaana waliyo omusajja gwasobola alina basensinga nnyo okulaba jasi omwana muwala amuyitako ayitawo naliyakitinga eyo ebeera kizibu mu bwongo obwaabwe. waliwo etuyita eating disorders ebyokulya emmere, waliwo netuyita sexual disorders engambye oli walaba embuzi alaba mukyala era walaba nkoko alaba ki mukyala lwakuba tetulina budde kola ki. Naye bino ebintu abantu bebasinga okukozesa ennaku zino abafuuka bigenda ne bituusa engeri gye balowoozaamu engeri gye balaba ebintu tegeera so kati omuntu oyo tumuleeta tusobola okukwogera. Webale nnyo kulaba vidiyo yange ng'asomesa abantu obulwadde obukwatagana n'omutwe. Oba olina ekizibu ku bwongo oba olina obulwadde bw'omutwe totya okunkubira simu, totya kunsindikira WhatsApp message, nja kuddamu era nja kuyamba. Oba olina omuntu naye nga alina obuzibu bwa bwongo oba alina obulwadde kaŋŋambe ensimbu, waliwo bwe tuyita bipolar, alina depression, waliwo tuyita anxiety. Yes, osobola okwogera nange, tusobola okuconnectinga ku channel yange. Osobola okufuna WhatsApp namba yange era osobola okunsanga ne ku social media. Erinnya lyange Birabe Enoch Francis. Noyogera nange naye kabaton ako akali wansi oba tolina okusubscribinga kasubscribinge kampa amaanyi okola video obulala era tulina okusindika obubaka obukwatagana mental illness era tugamba nti let us end stigma kubanga buli muntu asobola okufuna obulwadde